genda mu kalulu oba nengeri gye kyewaggula kyakola nnyo amawulire era buli muntu n'atya n'agamba empuuga nuupu egudde omusajja w'amaanyi babadduseeko babasudde Abeli Bwanika mpate n'akakiripo kengezaako okunoonya waneeno ke yakola nti bo tebali mu bintu by'abaana ebyo era Kyagulanyi tebalina message tebali mu bintu by'abaana bo babivuddemu ante eby'abaana bye byabaleeta ate eby'abaana era bye byabasudde kati kyenjagala okumanya Kyagulanyi abali talina message abasinga kyabadde bakuliriza talina message gyagamba abantu naye DF ebadde ne message abantu b'e Masaka be batawulira oba kubanga baba feedinga message entuufu ey'enkyukakyuka oba ey'abakulembeze kyangu nnyo okubanga gwe message gy'oyogera olaba message naye ng'agiwulira tawulira mu message kakati ate gwe nodda eyo n'oga nti Kyagulanyi talina message naye ng'ate abantu bawulira message gy'ayogera mu kwogera tetwogera bigambo byokka omuntu tayogeza bigambo byokka na bisoko waliwo ne kye bayita sign language wakalulu kabaddemu ebisoko bingi ak'e Masaka sign language n'omuntu era aba ayogedde kakati Kyagulanyi enjogera ye nnyingi kati gwe bw'ona alinda nti ogende kadala k'ebyobufuzi oyogere otuyane ate Kyagulanyi akoze kino akoze kiri ye yaba omanyi waliwo mu njogera balina enjogera gye bagaa nti almost doesn't count ate ne tuba n'omuntu bwakuplayingamu contempt cards nti omuntu atuuka nga cards ze enkwata gyazikwatamu yanjawulo okitegeera ekintu ekyo kakati bo ababadde ne message era abantu bagiwulira naye abantu ne basengejja ne balaba nga mu message gye boogera temulimu nnyo message yaki yasalira waliwo akantu kanene omubaka ke yasembayo okwogera omubaka waawo omubaka wa kitiibwa kigenda kweza emyezi 6 mu mwezi guno ekibiina kyammwe ekito bwenkaniddeawo kirina ababaka 5 mu palamenti ekibiina kyammwe kisimbye ababaka 88 mu ggwanga lyonna era mwendala n'omugaatiro ono nga toli Mwakyoli Mwesinaeli Mulango Etteso tubadde mu Busoga pf ekola bulungi nnyo yajja kufuna ababaka bangi mu palamenti kimunaana kuwulira nti kandidi wa DF yavuddemu ewantu wonna tulina tetwasunsula ng'ebitabo alina tiketi y'abakiise nga ya mugigi nakamu eno ye Magala TV okumanya we kutandikira ebirumira naye nga abanene bangi abagudde naye nga ebimu ensonga zaawukana ababaka nga ba Abudu Katuntu basiniyazi bali ku ttaka onalebo basaalirwa onalebo Lutamaguzi Semakula onalebo Ssemujju Nganda naye Ssemujju ye yafuna obuzibu bwa mulundi gumu nti kyenkana buli lunaku nupu ebadde bane laale mu constituency mwakola ki mwali ekitegeera kati kikibadde kyanjawulo waliwo abafunye special treatment ng'abantu b'emukono nupu yataddeyo nnyo amaanyi era ababaka ebajjeeyo kati ne wabaawo neewalala nga wo hotspot zaki za nupu njagala tugende ku kino kyogambye engabamu ya kaadi nsowaki mpakanya ekintu ekyo era ndaba nga akakiiko ka NUP akagaba kaadi kakola omulimu munene nnyo olw'ensonga nti buli we baateeka kaadi we bajjawo omuntu ng'adde incumbent wa NUP era yazze nga tali mulezi kati ng'akutte ekyokusatu kyenjagala okubuuza NRM okukuba etya mu Kampala Central Kampala Central omuntu gwe waleeta teyali favorite w'abantu gwe waleetawo buleesi wa linnya lyo Nakawa Mufumbiro bamukubye akaki akalulu n'ogamba nti alayika yabadde musibe teyafuna bukola ki bukampeyininga ekitegeera kakati obuzibu bwokka bwe tufunye mu byobufuzi bya Uganda
abantu abasinga abali mu opposition balaka tebamanyi kigambo opposition ekyetegeeza kubanga twesanze nga beerwanyisanga bo ebifo bingi opposition byandibadde etwala e Kampala naye ng'ate ebibiina by'opposition ebisinga byaleeta abantu babiri ab'amaanyi mu kugabanya obululu nga bonna opposition kugamba amaanyi Nuupu ge yatadde ku Ssemuju gabadde gasobola oleeta ababaka abalala 10 mu bitundu ebyenjawulo naye gundi side zeyo yonna yawanguddeyo NUP kitegeeza amaanyi ge yateekawo teyasaliddwa enzo ba teyasaliddwa naye nga kyagikositinze bibiri byanjawulo enzo ba teyasaliddwa naye nga kyagikositinze okay kubanga mu byobufuzi tulina ebintu bingi bye tulaba nti buli lwoluzinga trust ne touch okuva eri population kiina we kikostinga kakati mulimu ababadde beemanyi nti b'amaanyi naye nga tebamanyi yabaleeta ne batuuka n'okukola ebibiina by'ebyobufuzi ebyabwe kubanga abantu abamu baze independent ne batulaga nti omulimu gwe bakoze gwa ttenda n'olaba independent ng'akubye ababaka babiri ab'ekibiina eky'amaanyi ekyo kiyita kyamuzanyo kino ekintu ekyayolekedde mu kalulu kano eno Oweekitiibwa Mpuuga yatugamba tugatambulira nnyo ku bantu abo kubanga abadde baludde nnyo mu byobufuzi ate babadde bagundiivu yali Kadaala nga anoonya akalulu n'agamba ndeesa ababaka 8 nga DF naye abataano abayina kwayiseeko bameka kino kirekawo ekibiina kyo ng'ekibiina anti era kiwa ssuubi ki aleesa ababaka abakulembeze abali ku mitendera gino egiddako okulondebwa kikulaze nti DF yakolebwa si ku maanyi g'abantu nti be bagisaba yakolebwa ku interest za muntu senga gaali maanyi g'abantu nga be basaba ekibiina nga ki DF kyandibadde kiina nga kyakolebwa ku maanyi g'abantu kyandibadde kiinayo okubabaka kyakolebwa lwampalana oba bakayita kali bakasajja kyakolebwa lwagamba bugamba nti nange amaanyi ng'emanyi nange ndi musajja kaŋŋende nkole kubanga senga kibadde kyava mu Nuupu nga kyavaamu olw'ensonga ekwata ne ku bantu ekwata ennyo ku bantu kyandibadde kiinayo kubabaka ne bwe yandibaddewo naye kati ekibiina kyonna ne bw'okigatta ekya DF n'okigatta n'okiteeka wali constituency emu ey'Ebutambala abantu babiri Lydia ne Mukiibi bakisinga amaanyi bo bajja ne gundi yaabwe ey'essaawa era n'eyisaawa abantu bameka essaawa n'ewangula Ebutambala bastadinga gurawundi ne bamanya kiki ekyetaagisa kati abo tobateeka wala naye no DF yo yatulaga nti nzize si lwagamba nti nno maanyi meemanye yagamba nga abantu baamutuma kati beebaliwa maanyi meemanye kati DF eyinza ofundikira ng'ekyamaanyi kyekoze kuleetayo nga kansala doseferi mu kitundu kyonna ekinaabaamu ye kansala ali eyo ku kino kye yalabye omutima mweguli mu Uganda mwazzeemu embeera empya tonoonya kalulu nti gundi akutumye genda onoonye kalulu mu bantu toddeeyo ne weeyibaala nti kino ekintu kino ekyalabise kisindika message nene nnyo wansi ku gurawundi newobeera gwe eggwanga budde buno ng'oli ku kaadi ya DF nga mukama wo bamukubye general election tofunyeyo wadde omubaka ng'osinzi otandikira ku kyo okwekwatakwata naye nga wooli waliwo wa NUP oba wa NRM manyi waliwo kansala eyansanze ewaka ku kyalo gye nalondedde namwogerako nga tukola puroguramu emu nanvuma naye nga kye nali mugamba kyali nti tokulembeza nnyo kaadi wabula genda onoonya akalulu kuki ku ground abantu abasinga babawa kaadi nalowooza nti kaadi yegenda omukolera buli kimu mufundikira mumenya kibiina kubanga mutunuulira embeera nti mmwe kaadi bwe muba mugirina buli kimu kiwedde ekitali kituufu ekitali kituufu kankubuuze ne kano nga tukyali ku kibiina ekyo naye ekibiina ekyo kyakoze nnyo ebyafaayo kubanga wetwali tugenda mu kalulu oba n'engeri gye kyewaggula
kyakola nnyo amawulire era buli muntu naati anagamba empuuga nuupu egudde omusajja w'amaanyi babadduseeko babasudde Abeli Bwanika mpate n'akakiripo kengezaako kunoonya waneno ke yakola nti bote tebali mu bintu by'abaana ebyo era Kyagulanyi tebalina message tebali mu bintu by'abaana bo babivuddemu anti eby'abaana bye byabaleeta ate eby'abaana era bye byabasudde kati kyenjagala okumanya Kyagulanyi abali talina message abasinga kyabadde bakuliriza talina message gyagamba abantu naye DF ebadde ne message abantu b'e Masaka be batawulira oba kubanga baba feedinga message entuufu ey'enkyukakyuka oba ey'abakulembeze kyangu nnyo okubanga gwe message gy'oyogera olaba message naye ng'agiwulira tawuliramu message kakati ate gwe noddeeyo n'ogaa nti Kyagulanyi talina message naye ng'ate abantu bawulira message gy'ayogera mu kwogera tetwogera bigambo byokka omuntu tayogeza bigambo byokka na bisoko waliwo ne kye bayita sign language wakalulu kabaddemu ebisoko bingi ak'e Masaka sign language n'omuntu era aba ayogedde kakati Kyagulanyi enjogera ye nnyingi kati gwe bw'ona alinda nti ogende kadala k'ebyobufuzi oyogere otuyane ate Kyagulanyi akoze kino akoze kiri ye yaba omanyi waliwo mu njogera balina enjogera gye bagaa nti almost doesn't count ate ne tuba n'omuntu bwakuplayingamu concept cards nti omuntu atuuka nga cards ze enkwata gyazikwatamu yanjawulo okitegeera ekintu ekyo kakati bo ababadde ne message era abantu bagiwulira naye abantu ne basengejja ne balaba nga mu message gye boogera temulimu nnyo message yaki yasalira waliwo akantu kanene omubaka ke yasembayo okwogera omubaka waawo mutegeke icing sugar waffe ku keeke yaffe eri okufumbibwa mpaka bawa kitiibwa kigenda kweza emyezi 6 mu mwezi guno ekibiina kyammwe ekito obwenkanidde awo kirina ababaka 5 mu palamenti ekibiina kyammwe kisimbye ababaka 88 mu ggwanga lyonna era mwagala n'omugaati ono nga tuli Mwakyoli Mwesinaye Mulango Etteso tubadde mu Busoga PF ekola bulungi nnyo yajja kufuna ababaka bangi mu palamenti kimunaana kuwulira nti kandidi wa DF yavuddemu ewantu wonna tulina tetwasunsula ng'ebitabo alina tiketi y'abakiise nga ya mugigi nakamu twalondeba abantu nga beebo ekigendererwa tugende mu palamenti eddako nga bw'okwata omuzindaalo n'ogwogukwasa alina kyagamba nga kikulu omusajja omuzindaalo n'agukwata obuzibu bw'omubaka buli bumu yaga DF erina ababaka 5 mu palamenti naye ate kyeyerabidde bali baani abo oba besaategeera yabamanyi era ababala naye kyeyerabidde kiri kimu nti yeerabidde ani eyatwala ababaka ba DF abo 5 mu palamenti kati ye ababaze gye bali ekyo nombale saakitegedde okitegedde ababaze abaliyo mu palamenti naye ate tamanyi ani yabatwalayo kati ekyo tukizaayo ku kibiina oba tukitwala ku bunafu bwa muntu kubanga tojja gamba nti DF olw'okuba erina emyezi 6 nti kibiina kito nuupu bagironkinga okuva mu people power nuupu gyali emyezi emeka yafuna ababaka gyali mibale neeta ababaka 5 ekitegera kakati omuzindaalo yagoogedde naye nga bwe tuli mu byobufuzi bya Uganda Laika yali ategeeza nti ejja sigala ekwata omuzindaalo mu bitundu ebyenjawulo kuba Laika erimu abayimbi bannakatemba n'abantu ab'enjawulo ababaka 5 tebakomyewo si 5 bokka teyongeddeeko okuggyako amaanyi ga nuupu amasanyalaze ge yali yawa ku DF nti bano ababaka 5 ate ku bantu abamu ababaka 5 abo beewaggula kuva mu ki mu nuupu nga bali ku maanyi ga nuupu abadde ayogera mu bitundu bya Uganda byonna ebyenjawulo byayogedde sikiwa nti yafunyeyo omubaka n'omu ye wafunye sinawuli yali yakuteyo kyakusatu oba ekyokusatu ayinza obbaayo naye nga twatambula eggwanga lyonna almost doesn't count
teriyo muntu gwogamba nti nabadde mu bufunze DF terina impact mu byabufuzi sofa abantu nga babakubidde waka abantu nga ewaka wa DF wewa kibiina kye Masaka ekyo naye abantu baganyo kiyingira anti ekibiina bwe kiba kye Masaka kigende e Masaka ekibiina bwe kiba kye Masaka kigende e Masaka nenze nsuubira nti buli muntu akola ekibiina ky'ebyobufuzi kiba kya Uganda yonna Owekitiibwa yandibadde akola atya kati obudde buno Owekitiibwa yakola obuzibu bwa mulundi gumu yali asinziira ku nsonga eziruma abantu n'atasinziira ku interest zaabwe nga bo abatandikawo ekibiina ekyo kyandibadde kimuwa mileage ey'amaanyi interest zaabwe zaali kyolowooza interest zaabwe zaali zakweraga sajja nti naffe weetu nti nange ensobola kiki kyenkugambye nti abala bali ababaka 5 naye tamanyi yabateekayo kati obudde buno bw'omukubira essimu n'omubuuza nti honorable ogamba otya nti gyendi naawe ogamba otya ababaka abo 5 ani yabatwala mu parliament amumanyi kati kuba ye talinayo obudde bunamumanyi n'amanya n'amaanyi omuntu g'ateekamu okutwala omubaka mu parliament kuba yakikoze atambudde eggwanga lyonna alemeddwa yadde n'omu ate nga mulimu abatatambudde eggwanga lyonna ne baconcentratinga ku constituency ne baleeta babiri okay wetwali tugenda mu kalulu mu kuyega abalonzi omubaka w'emukono yavaayo n'avuga eggaali n'agiteeka e Masaka n'akuyegera bannakibiina bajja aviira n'abalala si we mukono yekka n'abadde waffe ow'obutambala yatuukanga mu constituency ezimu n'agamba owa wano tadda naye nga yeerabidde ekiri ewe kati abantu balabika baawulira ate bigambo ebyo ne balowooza nti agamba bo ab'ebutambala basinga okufuna message ya Muwanga Kivumbi ne basinga ogifuna mbadde kyali ku kyamubaka Nambooze bakireke kubanga y'omu ali mu kategori z'abaana abasajja abagudde oba bannabyabufuzi ab'amaanyi kuba si mujunganda myaka 15 mu parliament. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Okay, tukyagenda maaso ku Magala TV ndowooza ensonga ziwulidde. Tukyali ku kibiina ky'ebyobufuzi ekyamaanyi ennyo ekyaleeta ababaka 85 nga 5 bali mu parliament. Naye ekyennaku nti twagenza okufundikira okulonda nga n'abataano abaliyo bavuddeyo. So naye nga nyongera batumira ku mwenna bali ku mukutu Magala TV fans group mugamba mutya bannange Shakira Sebuliba agamba atya KBM agamba atya mukyala Monica kasubente oli bulungi mwenna abagiriko abagenda maaso nobera nga muntu followinga ku Magala TV fans group mbagamba mugende ku mikutu gyaffe gyonna Facebook, Instagram, TikTok wamu ne YouTube muberenga mu followinga Magala TV oberenga otambula n'okumanya anti Magala TV okumanya ekutandikira. Ogamba otya muganda wange Sofiani kabonero ki? Sofiani Kibibi Town Council akabonero mukalakasa abantu be mugojja abantu be mabanda abantu bonna abagwa mu like gundi zikola Kibibi Town Council so be balonda Sofiani LC3 councilor LC5 nsubira balonda Sofiani bajja bateka koze ki Sofiani no musajja alimu ebyobufuzi sikuga nti alimu ebyobufuzi kubanga ava mu family ya Nsambwe Mabanda ndi family ya bukulembeze so ate nga naye ng'omuntu abaddeko mu bifo ebyenjawulo ku Birali n'avaawo n'agenda nga bw'abadde atambuza emisomo gye gyonna abadde mukulembeze w'amaanyi ate n'abanga muntu w'abantu n'abanga akyali muvubuka muto mumwesigeko ate mulabe ebyengera bye munaakola ki tosobola kugenda okebere ku nkoko eyakamaamira amagye ennaku 3 okebere oba yayaludde ako kaba kamiro kati mbasaba abantu b'ekibibi abantu b'esseeta abantu b'emugojja abantu b'emabanda
zonna constituency eziri awo besige mukalakasa akabonero ki mukalakasa muzindalo Sufiyani oyo no Sufiyani Ensambu Kizito Sufiyani Ensambu tulina yenyera mu field tujja baayo nnyo nga akalulu ako kakola ki tukwagaliza nno bisinga sebo muganange oberenga owangula ekifo ekyo ate woba owangudde teweerabira bantu oberenga obatusako ekikulu si kya kaadi era teweeraliikirira ku bya kaadi esingayo gwagirina ey'abantu nti abantu bo bakulabamu omulamwa tebafa ku kya kaadi kituufu okitegeera naye abantu abasingayo bafuna kaadi ate beerabira abantu ayino nange 231 njagala kujja Gomba East tunabawulira saazi gyali eyo nakomye okawulira nga bali mugano naye Gomba East abantu b'Egomba 231 ojja kuki independent sirina kibiina ojja ku kifo ki MP Gomba East omulimu gwokola ab'Egomba njagala mbaweereze mbalage njagala Gomba East eyo ngifuula ekyenjawulo mu ggwanga ebeere kyakulabirako nti omukulembeze fe ateekwa kukola kino fe tetunnalangirira kifo kyonna tujja mmala kulaba nti waliwo okutagala abakulembeze bonna betwakalonda bapya simanyi bwe bagenda oli mutuufu naye nze kati owange muwaddeyo kino kyokka ekisanja kubanga services zakola ndaba nga zibulamu eno tezituuka ewaffe tezituuka ate nze njagala wenaaba nkola ntandikira eri ewaabwe abantu bonna bagambye abantu b'Ewandagi abantu b'Emalere abantu wonna kanoni awo wonna awo abantu b'Najoki abantu b'e Kabulasoke abantu b'e Kabulasoke leero y'owokubiri abantu b'e Kampungu babategeeza kimu nti 231 Mpenja abantu b'Ekiriri omanyi egundi gyenjigirako moto tukolere wamu ffenna tufunemu mbadde manyi nti ozze n'emmoto nti bakuwe olye nabo balye sikwe kigenda obeera nze tukolere wamu ffenna tufunemu ekisinga okunnuma ku kitundu ekyo kitundu kinene nnyo kitundu kinene naye tekifunye bakulembeze tekirimu bw'ova e Kabulasoke otambula ekitundu kinene nnyo nga tosanzeemu ssomero lya primary temuliimu ddwaliro tosanzeemu ddwaliro tosanzeemu ssomero lya secondary ebyo nno byenjagala okutegeeza ensonga ezo nkulu ku bakulembeze abaliyo kubanga nkubuulira ate nga ekifo ekyo omuntu ava Emalere najja nanoonya amasomero baganoonya Butambala amalwaliro baganoonya Butambala buli kimu services zisinga bazinoonya Butambala bonna abaana bava eri mugundi eyo Gomba wo wansi awo naawo yonna nebajja Kitagobwa Mugodisa Engando bava neekakubansiri ne bajja Ekitagobwa so ndowooza eddoboozi lyammwe ligenda banga likiikirwa Buzimba bava Buzimba biri kugamba ng'olaba nti bandibadde bafiibwako 231 Simple Steve is a simple profile agenda kubeera nga akwatamu mu Gomba East kituufu tubadde ku mubaka Nambooze bakireke beti Nambooze bakireke senga wange omu bwati madamu teacher yagenda n'akuba enkambi ewa e Masaka ne bamubuukira ova otya eri nojja n'okalajjala waneeno ng'oli ku ssente za gavumenti politics tojja munoonyeza waffe ddayo ewammwe anti neggulu ennaafu ye Nambooze abantu bamwesize Nambooze yalina authority eyogera era neggolo yamutwala e Masaka yagifunye yakubye jackpot anti yali agenze ku campaigningira abo be yakampaigningiridde ate bawangudde abayiseemu kakati okudda ku Nambooze okwogera olwo oba totegeera byakufuzi kubanga singa babadde nti baagudde kyandibadde kino olugendo lwandimumenye tobuuzanga olumu mu byobufuzi tebabuuza obvious answers bw'abanga be yakampaigningira bayiseemu kati ate obuuza otya nti yali anonyeeyo ki kiba wate kiyanonayo yakifunye kyekyo ekyamutwala kyekyo nti abantu bakoze eki be yagenda campaigningira bawangudde
kakati otuuka otya noga nti ate yali anonyeeyo ki basajja mikwano gyegyo ginamulaba bulungi mikwano gye giriwa egyo kubanga babadde mu kiraasi kati alina mipya kati alina mipya ate kati alina bajjanviira emikwano gijja ne gigenda bw'oba ng'obadde mu association y'abatemi bannyama bw'ofundikira nga tokyatema nnyama n'otandika okwasa enku noonya abaasiba enku babeere mikwano gyo namboze mubaka bali baagudde kati simanyi kibagatta tewakyali sikirabawo era bamwesonyiwe bamulabe bulabi anti emboozi kati nambozi azinyumiza ku palamenti ate ng'abamu ku bo balina zinyumiza Masaka waliwo eyasoma obwa veterinary vet agenze bukola kubuddamu agenze buddamu kwegamba abantu bakimanya kabonero naye omuntu n'akujja yonna ng'ovuganyiza ebisanja byonna ng'olemeddwa n'akuleeta mu palamenti n'atakoma kuleeta mu palamenti n'akuwa obwaloopo ne n'otuuka n'oga nti oyo byakola tabitegeera kuggwe naye kubaako atabitegeera kyekyo kye nagambye nti ye abala ababaka bataano naye nga si ye abatwalayo amaanyi ameemanye gamala ebitembuga obudde buno Masaka tekyali kita byonna babyasizza n'olwekyo bannamasaka bayogedde n'eddoboozi limu bawulidde omukulembeze waabwe gwe bakkiririza omanyi buli lw'obeera omusajja ewaka n'obanga omukazi omujjukiza bujjukiza naye okimanyi nze musajja ewaka wano eno ye Magala TV okumanya we kutandikira.